yafa match nga 3-11 wali ku Case Hospital era tujjukire David Oti yali muzannyi mu ttiimu ya Bitmastic n'oluvannyuma n'azannya mu ttiimu ya Kofi ate oluvannyuma n'akocinga era ttiimu ya Kofi n'akocinga ttiimu ya Uganda Cranes. In fact yali team manager Uganda Cranes mu 2007 nga bagera ku AFCON eyali Egypt ate era n'aba coach wa Uganda Cranes nga bazannya mu Sekafa 74 ne 1975 teekako 1976 era yali mu AFCON nga Uganda Cranes egenda mu AFCON ya 2007 Ethiopia. N'olwekyo yakocinga ttiimu nyingi, yakocinga Simba, n'akocinga Express, n'akocinga Sports Club Villa, n'akocinga Military Police, Stellars ne teams nyingi David Oti. Tuzzaako Godfrey Kateregga yafa match nga 13-99 tumujjukire nti yoyo gwe bayitanga Superstar naye nga yasambya mu ttiimu ya KCC, n'asambya mu ttiimu ya Sports Club Villa, n'asambya mu ttiimu ya Express ate era Uganda Cranes yagisambira emyaka mingi okuviira ddala mu mwaka gwa 1979 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1987. Tuzzaako Bob Kasule yafa match 2011 naye ng'ono yali boxing referee era judge era yasala empaka z'ebikonde mu mizannyo gya Olympics mu 1988 ezaali Seoul mu South Korea. Ate Robert Kiberu tuzzaako yafa match nga 5-19 nga okutuusa ku kufa kwe yali akocinga ttiimu ya Express Football Club era nga mbagambye yafa 19 naye nga mu myaka gy'enkaaga yasambya ttiimu ya Express ate era n'agikocinga ttiimu ya Uganda mu mwaka gwa 1968 ate n'akoma mu 1988 n'akocinga ttiimu ya Uganda. Era tumujjukire nti yagenda e Kenya n'akocinga ttiimu ya AFC Leopard oba Abaluya kati yeeyita Abaluya Football Club oba AFC Leopards n'abawanguye ebikopo bya liigi 4-98-98-81-86 none Express era giwangulira ekikopo kya liigi ekya 1975 ate Kenya yawangula ne Moi Golden Cup yawangula 1984-85 ebikopo bibiri ne Sekafa Club Tournaments eza 1987-88-83-84 era nga bwe mbagambye Uganda Cranes yo yasembo gikocinga 1988. Tuzzaako Omutaka Robert Mujabi yafa match nga 7-2022 ngafiira mu kabenje k'emmotoka wali Kayunga Hoima Road naye nga yazannyako ttiimu ya Kofi ate n'akocingako ttiimu ya Express era n'abaako yaliwaako coach instructor era nga tujjukire nti yaliko Katikkiro kika ky'Enseenene. Ate tuzzaako Joseph Ndawula yafa match nga 3-1998 ne tumujjukira be abazannya mu State Cubs abaavaamu n'ajja mu KCC ng'avudde mu State Cubs mu 1982 ate n'azannya ttiimu ya UCB 1984 n'oyo Joseph Ndawula. Tuzzaako Rogers Mukasa yafa match nga 6-2017 n'aziikibwa ali Embawa mu Namugongo. Tumujjukira nti be baatandika ttiimu ya Kofi Football Club ng'ali n'omugenzi Henry Balamazebanga mu 1966 ate era ttiimu eyo tugijjukira ffenna Kofi bye yakola. Tuzzaako Ali Kitonsa yafa match nga 23-13 era yafa bulwadde bwa kansa ne tujjukire nti yasambira ttiimu ya Express n'asambira ne ttiimu ya KDS oba ya Kampala Bus Services ate era tujjukire nti yasambira ne Uganda Cranes emyaka mingi ate era yaliko top scorer wa league eya 1968 Tuzzaako Godfrey Kisitu yafa match 11-1993 wali Lubaga mu Makage ne tumujjukire yazannya na Kibo Boys n'azannya ku KCC n'azannya Uganda Brewers n'azannya ku ttiimu ya Express n'azannya ku ttiimu ya
ya Simba okumala ebbanga ddene ne Kofi yagisambira omupiira ne tujjukire nti ne Uganda Cranes yagisambira okuviira ddala mu 1976 paka 1985. Era yuno ye muganda wa Fred Sekasi ne Wilson Nsobya. Ono ye kojja wa Hassan Waswa Biruma. Godfrey Ndagga yafa match 27/1989 ne tumujjukire nti yali grade 2 referee yali mvuka muto ng'akola mu State Council awo yafiira awo Namuŋŋoona. Henry Buyego yafa match nga 2010. Ono yazannya ttiimu ya Express, yazannya ttiimu ya Kofi n'azannya ne ttiimu ya Simba. Ne tumujjukire nti era yakootingako ttiimu ya Uganda Airlines n'akootinga ne ttiimu ya Express ate yali coordinator mu FUFA. Tuzzaako Christopher W. Muganga yafa mu match wa 92 n'ono y'omu ku baali abawagizi ennyonyi aba KCC. Abel Daira yafa mu match nga 2007-2016. Ono yazannya mu ttiimu za wano, yazannya ttiimu ya Express, yazannya URA, yazannya Uganda Cranes ate yagenda n'azannya ogw'ensimbi mu Iceland n'azannya ttiimu ya IPV. Ate Stephen Katumba yafa match nga 2019 wali Mulago Hospital. Tumujjukire nti ono yali FUFA delegate okuva e Luweero ate era tulina okumujjukira nti naye yali yakiikiriranga nnyo ekitundu ky'e Kawempe ekyo. Semanda ono Jackson Walugembe yafa match 24/19 wali mu Nsambya Hospital. Ne tumujjukira nti yasambirako ttiimu ya Leeds, n'asambira ttiimu ya KCC nga goalkeeper, n'asambira ttiimu ya Pepsi. Naye ate yali therapist oba nga akola ku by'ebinywa n'abasinga bamuyitanga doctor. Nengera yakookinga ne ttiimu ya Wandegeya ateetekako okuba omusawo ku ttiimu ezisali zange ezimu zonna ez'omupiira n'ez'emizannyo emirala, naye ng'okusinga yaliko ne ku Uganda Cranes okumala ebbanga ddene ddala okuva mu myaka gya 2000 awo. Ate tuzzaako Sam Mayanja yafa match 1991 yafiira mu accident ku luguudo lwa Kampala lwa Mityana Fort Portal Road. Era ono be baatandika ttiimu ya Uganda Airlines era ng'aliko team manager wa Uganda Airlines. Ate bwe tujjukireko Franco Wanyama yafa match nga 2019 wali mu kibuga London mu kibuga ky'Ebungereza, naye nga yaziri mukubi wa bikonde ddala w'amaanyi ennyo. Ono yazannya mu ttiimu nga Foods and Beverages, KCC ne ttiimu endala, naye nga yakiikirira Uganda mu mpaka z'Olympics mu 1988 wali e Seoul mu South Korea. Era tumujjukire nnyo nti ebikonde bye yali mukubi wa bikonde omulungi ddala. Oweekitiibwa Juhoras Mayanja Nkanji yafa mu match 6/2007. Ate wali n'aziikibwa wali e Kanyogoga mu Kalungu district. Naye nga tumujjukira musajja wa mupiira nnyo, abasinga mwambu yabanga nga baga Express ajja nnyo ku kisaawe wano, yabanga nnyo omugenyi omukulu wano ku mupiira. Bwe batyo benyuza okulowoozaako okujjukirako abatonotono abafa mu mwezi ogwa March mu myaka egy'enjawulo. Nsinga kujjukira nnyo Abel Daira. Daira yafa 2016 lwatukyakolireeki. Daira n'abalala bangi abaaliko. Ojjukira David Oti, omusajja w'amaanyi ne Robert Kibero, omusajja w'amaanyi ne bonna baagenda ne baabubonero tusinyi babitwogeddeko baafa mu mwezi gwa kusatu mu myaka egy'enjawulo.